muganda wange president w'abayimbi Eddie Kenzo bukyanga nzija ku federation emyezi kati giryeji nagamba kale bwe bange process je mwagala muwole sente nenkwata account nenjigulawo nenta account yali emaze no mwaka mulamba by the point of federation byaliwo nenga ndaba nze tebikwatagana nenta niko kubanga steka yo sente ku account eyo kati ne bangamba ne bandaga kati akati process eri okay you can come and no jana wewola kati sawa eno na kati data simu mbese mya nkubire wano bamuyita Kalumba bebakola mweno system Kalumba amanyino obutakwata simu yange Kalumba gwe nkubire simu nemugamba Kalumba lwaki temuteeka yo sente njagala kujja sente kwa account yange nite kuli sente ate nga ntereka yo sente kati olaba account temuteeka yo sente ngomuntu agala kujja yo sente ze ate ze newola munazimpola mutya ate Museveni oli yali ku TV nagamba abayimbi tubawadde sente bwe zibanga temusobola ziziwa abayimbi ko ebibataddemu muzibawole bakole ebintu bye bakola kubanga bafiiridde okuva mu COVID temubawangako sente kyekiri mukuluma bakadongo kamu kyekyakabiza walugundi amaziga sebatta kyekyakabiza abantu abo amaziga bajja ne babasiba katambala tugenda babwezo cheke ze basayininga bamaliriza tebazifuna nze game mu federation disappointed Uncle Eddie Kenzo ndi disappointed kubanga nze tuli mu kintu ekitambula ne lwaki ebintu bya kiyaye bya kirimba muganya okuleta system ewabayimbi sente okuva ku investment ze batadde mu kuyimba ne muleta system nga ya sako yakola sako yammwe ewola ki sako yammwe ne mujja ne mugamba ono omuntu avaliwinga era akolifayinga omuwa sente lwaki bya kiyaye nojja n'ogamba mmwe lwaki mulaga nti ebintu byammwe bitambula ebyabala tebitambula abasajja tukoze album studio twagala kuta music tuina album music agende wala twagala sente promoting music tuze sente tukoleki byonna byuterere ate mwe muvayo mulaga mbuno mukoze nnyo sente muyina sente at the expense of kusafalinga kwa ati mutukunganiza ne mutukola mutukunganiza mufune ekifani government kyeraba nti bana abantu bali bumu mwe mujje kye mujje ate kitatuka ku bantu bobe kuse ne mujje ne muteekawo n'emisoso mundagamba kale tetujja kuddamu bya kusita mugoba gavumenti yagala tuwe tuleke naye eteekawo sente oba bazeewola bwewozi ziyamba abantu bano okweddaabulula basobole bizinesi zaabwe okuba zibainvestingemu tetubanyangako zitelecom company tetuzibanjangako tewali gundi yonna force ekolebwa bawoza corporate eyo nemalejja mama anti corporate basobola gisayininga anti muganda yange ffe tubalaba ekitutwalayo eri tulaba abantu bano bye batuyitira bibaterezezaamu kibandikezo lwaki tutereeza mu bintu bino muganda wange ebintu bino nga bigenda kuswaza mwana wa maama gweno kino kifaananyi ngo kyoleza mbu tukuŋŋaaniza tusobola okwogera we can talk my bro we can talk tosobola kugamba mbuno bino ebintu byakuddaawo mbu omuntu najja n'omuwa milioni 3 tusobola n'omuwa milioni 4 mbunne ez'amafuta ng'ate president agambe mbu adde sente muziwa abantu basobola okwekulaakulanya beekulaakulanye abantu bapromotinga music ku class eddaka banejja batuyise kubanga bainvestinga mu music waabwe abantu abalina music n'abaagala okupromotinga music sente mulimba nammwe ebintu byemukola tebiriiyo gonga mota nekola gye muleese ne kusako saawe no sobola kubanga ngera kujjayo sente wano nga teziriiyo ngate nziterekayo gye ziri nenga kiraga nti no mugundi yaabwe teziriiyo gomanya okujja ono baka kale kajjo sente ne banoonya omuntu atagenda aziteekeyo nga bono gati mulina slot temuyinako slot bwekyogamma muno Kalumba muno ffe okujja tuwole sente kyogamba muno ffe tetutuse kwowola sente omanye okujja ng'oteeseyo olivaliwe bwekubanga wola milioni nga 5 nga bwe bagamba naye nga tebasobola zikuwola bwejja bagala tukuwola milioni 10 naye ng'ovaliwinga kuwolebwa milioni nga 10 okimanyi nti bagayi ne bajja bagamba no omuntu yenna bw'aba yewoza ebyo ebitundutundu bwebiti nojja ebitundutundu nojja ng'omanyi nti banatwasa deni olage ekifaananyi agati omuyimbi yali avuddeo ne bamuwola sente aveyo nti wanajja ŋŋambe ako Eddie Kenzo bino ebintu byaki gavumenti bwabwetu byekola bintu byakibbi naawe bino byakiyaaye temukuŋŋanya abantu bafuula basiru kyekikabiza abasajja bakadongo kamu amaziga temukuŋŋanya abantu kutuuka ku babba bw'omanyi wuliriza kati ebisigadde kambireke nobire kamu kitokota sente za federation ezafuuka sente oyo omukulu ziza Bafana olaba awanda muliro agamba nti munnange nga bamwetoolooza akuba n'obusimu
tebakwata kiki kiri mu ssente ezo ye abange lwaki abantu tebaagala bawa ssente ze nange tumbuuza simanyi naye nga awo we tuli nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo nabagambyeko nti omukulu big size babekola yazeeyo ku ssomero era ali ku mubuzi nga zuwe naye wa preparing okuba nga amaliriza wali e Makerere University ate bebekula yagenze ku mubuzi era nga kitategeddeko nti ssaawa yonna bamusimba ekya minisita awo tuvuddewo bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo ebigenda mu maaso ono omwami avuddeyo n'agamba nti ye bulijjo abagamba nti Bobi Wine akyalumya abantu emitwe nti ne bw'ataliiwo era essaawa yakakati ebigenda mu maaso mu ggwanga ate beekwasa ye Bobi Wine Robert Kyagulanyi nabagamba embaga Bobi Wine abatawanya ne bw'aba taliiwo kikwewunyisa bali kumenya bantu bamenya konteyina z'abantu ezeemanyi ngu konteyina n'amayumba g'abantu ge bagamba ngu gali mu kkubo bintu byaba NRM mayumba gaba NRM naye n'osanga omuntu owa NRM oba alya lulime n'omulizise bye babyogera agamba Bobi Wine yalyamu abantu olukwe naye ebiseera bya Besigye bwe yaliwo Museveni President Museveni yali tasobola kukwata ku batembeyi ebiseera bya Besigye President Museveni yali tasobola kukwata konteyina z'abantu ku bintu by'abantu kati oba otegeeza ki oba otegeeza ngu kati Robert Kyagulanyi ye mununuzi eri abantu kati gavumenti ne President Yoweri Kaguta Museveni wange ye mutulugunyi atulugunya abantu kyotegeeza kubanga opposition mwebale nnyo mwebalire ddala bali kumenya bantu mutuzanye contempt card ni musirika kati bali mukumenya bantu bamenya bizimbe by'abantu bamenya konteyina z'abantu bono ne bintu by'abantu unosanga olagamba ngu opposition iri lwakiti boogere ki nosanga olagamba namboze mwe wayogeranga ayogere ki opposition mu lusirika lwerimu ekoze kituufu batya gavumenti yeri mu kumenya bantu abaagala kusula gavumenti olede bali mu gavumenti ya NRM ba NRM bennyini be bali mu kumenya bantu be baleete biteekateeka kubanga ngo amateeka gaaliwo yes bwebe teeka lyayise lwaki mumenye bikadde kati abali mu gavumenti ba minister Baram minister bali omuso mulungamya wa gavumenti ba minister ba gavumenti ba cabinet ba state minister n'abakungu barala ba RDCs ba RCCs ba piso ba giso bachi lwaki timuvaayo ni munyonyola abantu lwaki timuvaayo ni mulungamya abantu wawe balina kumenya wawe batalina kumenya lwaki bamenye bizimbe ebikadde naga kazindaalo kayiseemu leero nange kandiiriddemu nze ndagawa kati waliwo ali awagamba tibinkwatako naawe wuwo bajja tokitegede naawe wuwo omanyi Munayuganda muntu muzibu batya yarowooza tibinkwatako tibikukwatako kubanga tebanatuuka wuwo
tibikukwatako kubanga ekikwekweto tikinatuuka wuwo. Kati gwe atali serious atamanyi ne bigenda mu maaso NRM yange bali mu kugikuba ku ttaka ne ligase yaayo. Kubanga omuntu abadde agamba muzeeyi yaleeta emirembe n'ebaka. Okyebaka? You are creating IDPs, internal displaced munda. Gomanyi kye kitegeeza kuzimba ennyumba? Omanyi kye kitegeeza kugula poloti? Omanyi kye kitegeeza kusima omusingi n'oyimirizako akayumba? Naye ebintu biri serious. Biri serious. Now, kiki ekiddako? Kiki ekiddako kambabuulire bugenda kufuna ekintu kigwe wano. Batya kweri oba kigenda kugwa batya? Otambula olwaleero osanga sawa 6 gw'ekiro n'osanga obwana butambuza kasooli, butambuza menvu, bunonya eza uniform n'ebitabo. Kati bano gundi bano ba bloggers ne ba tiktokers jazi wizi jajja. Jazi wizi jajja mwajazinga naki? Can you come out can you come out and speak out? Ni mwogera bye bakola bituufu. Because you are influencers. You can influence anything. Niye muli eyo mwogera ku mabina. N'abapisa amabeere mmwe. Emitwe muyina gyaki? Muli bagezi kuki? Ramadhan Ngobi yagambe twagala kuteeka business in orders. Ramadhan Ngobi omutesitesi Minister of Finance oyina business? Ramadhan Ngobi Ramadhan Ngobi genda osome history ye. Abasajja bagala government batamenyese. Otekere kintu ekyo kubanga muli mu nsi yawe. Webakootya abalala bakaaba. Webakootya abaana abo oli mu kuba checking bw'obabika. Bw'ogula biduve bipya. Naye abanamwe bakaaba. Bwe bwoyogera kugula security alarm n'embwa enkambwe kukuuma amakaago amarala mugamenya. Owulira? Bwolaaje ekiri? Yeah? Bwogula embwa enkambwe bwogenda ku mapoliisi ne ba RDCs musaba security muli mu threat baba wabakuumi bwe mumenya amaka g'abala ne business bw'abala. Ogobya abantu mu kibuga
batembeyi kati mutegedde mwe ab'amaduuka batembeyi bali bakasitoma bamwe tebaali batembeyi abatuse ebimuga bagenze mu bizinga ennyanja ogigadde ali ku kizinga adduka adda ku lukalo yapangisiza akakonteyina bamuge kajjeewo aya ekiddako kiki gumite oba wumite kati waliwo yagambye wano omusajja oyo ayogera ng'asaaga naye abeera siriyasi nseka naye mukaaba mbeera siriyasi awo munnange tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omukulu manager Roger eyali manager wa Spice Diana munnange yakaabya amaziga ng'ayogera ku sitoole ye ekyabaawula ne Spice Diana munnange buli omu yeewunyiza n'agamba yi omwami ono lwakuba yamanaginga Diana emyaka egyo gyonna yali asuubira bajja kubeerawo paka forever and ever naye kyonna kyekiri bambi omusajja n'olunaku olwaliiro simusana webale kubanga weekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sigadde tukomawo nabyo tova